Endobeso. Kugenda mu mukaaga tonzisiro tifama. Ekintu buli ky'omuziki. Endobeso. Kyenda mukaaga katonyeze 3 BFM ekintabuli ky'omuziki katulabe munnaffe agamba atya olunaku olwaleero mu Ndobeso. Aya basi. Alo, oyogera ne mukujja wa BTFM program sisimuka wano mu Ndobeso wangambye kukubireko. Eseo. Nina tembadde ndala nyambako. Kiki? Ane ebintu ndala tubikwate wanje? Ndala tubikwate bulungi ebintu bino today. Nina omuwala gwenjagala. Kale oyo ayina n'omuvubuka omulala. Kitegeeza weemanyi ne musangiwo. Mumanyi. Njagala kufuna bakafu kuba mwana demu mwagala bya ddala. Kati njagala omukubireko omumbuuzi. Kunze n'oli aliwa gwasinga okwagala kuba mwana bindabo. Kati oli ye omulala gwayagala omumanyi erinnya? Erinnya lye Godfrey. Godfrey? Ate gwe gwani? Nze bampita Sempala. Mubeera ku kyalo kumpi kyekimu? Mubeera ku kyalo omanyi kati ffe bwe tugwa mulaalo ku mwana oba okuddemu byaliyo kati oteeberezaamu demu akusudde mulaavu ate atandise okumasagga nenga lwaki at least mpulira nga muuko ono atera okukolaki okutesitingamu noonyenyamuuko n'owulira kati njagala nkakase ddala kunze ne Godfrey ani gwayagala kwamanyiza okunona obudde bwange tokiraba jjajja? Nkiraba. Nsobola okunona tayimu yange nyonoonya obudde bwange osuddewo zimazale eziri siriyasi n'ogenda noono ate mwana n'akuyiwa. Muyaye nga wagwa nnyo mulaavu. Mwana obitegeera jjajja obitegeera naye kati njagala kubuuka naye gwe kati kiveemu lumu. Kati gwe mazalo obadde olineemu? Mwana nze nnineemu ebyalaali kale wabeerawo obubeera ku kido naye nga teyagala kukola obubuusa kati njagala mbeere fatani kuba mwana kano namutegedde ebyaddala. Kale gwe Sempala oliye? Oliye Godfrey nze Sempala. Kale beerako. Kale esimu ogiwulira? nga takwata waba yeebase ekikulu alwawo zzukuka mwana. Alo. Yeebaleko nnyabo. Yita nno mu bwangu kuba mbadde ninako abalala bendi mu kwogera nabo nga ndi bize. Nze ndi wa LC. Nze defense wano. Defense ate waliwo bye bakujja waliwo ya prophet ninaje nakoze. Nedda sibino. Wani nago nabye. Ba defense nga sirina mikwano nabo defense kiki. Madam obuzibu obuliwo olina abavubuka babiri boyagala kale kankiyise mu bwangu nga bw'obadde bize. Olina abasajja babiri abavubuka babiri boyagala. Wabula ate defense omanyira kale ate ebyomukwano ebyange bikwatirako. Anti kakati obuzibu oziyingirako oli defense w'abaagalana. Anti lindako ku bavubuka abo ababiri boyagala kuliko omu alina mukazi we kati mukazi we ali wano agamba wamubbidde omusajja. Mugambe setamanyira sinatuuka kuba nti enfumbirwa abasajja ababiri banjagala kale ate ababiri alingiriza bakinga njagalako owomu n'ekintu ekirala sebo defense mpuliriza bulungi naye nga baba abavubuka obamanyi ababiri boyagala okole ki anti oyagala kaani ku bombi kubanga ojja kuleetawo obutabanguko mu society oyagala kaani ku bombi yogerako omu gwoba ogenda naye kati sooka oleke defense
omukazi yagambye njagala aliwaga okumbuuza aleese bombi mbaagala bombi babe kuba naawe teweetegekeredde weesulise tomalira biseera ndi mbwangu sooka olabe nayagala mpuliriza nze sigenda kufumbirwa abavubuka bayogerako ababiri nze obulamu bwange bwonna saagala kugenda n'abasajja be bayita bamukwebero abatatambula abali ku by'ettaka so sinnalowooza kufumbirwa bula neetegereza nsunsula ndi mu kusunsula mu ndabe ani amanyi omukwani ani asobola okuvuga obulungi akagaali owulidde sinnakutegera okuvuga akagaali akaaki sinnasalawo anti bombi tegereza obamanyi saagala kgenda na muntu kutuuka eyo nga tetakuba mmese awoza ate lindako omusana tegunnayaka simanya biki ntetegereza ndi mu basonsula talowooza nti naasazeewo nekyamugaye tansiruwalirako nyabo sebo bw'okyatesitinga omanye ki njagala kumanya ku bombi ani asobola okumvugira obulungi akagaali saagala kgenda n'ate bantu bansindika njake njagala mmanye kati nkyetegereza ono ku luli atambuza atya ono ali atya ani amalako waliwo okufuna ono n'asooka akulaga nti amalako mmanyi omusajja nga akusookako abaako engeri gy'akolako ti okukulaga nti waakabi kati mba njagala ne mbasunsula mu ngeri eyo maama kale sempala ayogerako naye wuuyo alo bebi kyogamba tuli babiri ebyaddala sempala kati ali ng'osimikirako amanyo sempala g'omanya nti ogobeddwa tokkola mmanyi oyonoona ebintu sempala okusinziira ku mbeera yange nga bweri gwabadde alina makisi ennyingiko ate kati ebintu obyonoonye bebi sibyonoonye sempala nkugobye no tokolekeko mwana naawe sibyonoonye ate kati gweyagala kivaamu naawe sempala bebiraba yojakale jasiti mbadde njagala kulaba kituufu oba ddala onjagala naye lavu ye basimikirako amanyo nina ebintu ebyokukola ndi bize kusaze makisi wuliriza kusaze makisi sempala saagala muntu kunzanyirako bebi tokolinde kukati wagala nkole ki mwana onzonyiwe sempala nkukyaye bebi nabo ate nze emikolo gye gibadde mirungi nnyo ngera gogo mmanyi nti kati njatwala sempala bebi tokyusa naawe saagala byakummanyira kunzanyirako bebi laavu nyingi lavu ye mwana nsonyiwa sempala bebi nsonyiwa naawe n'obubonero bw'ombusaze kati kanoonye omulala atanaagalako okwenkanankanako gomanyi laavu gyempoze gomanyi byontuusizaako mwana nsonyiwa naawe tolina sente sempala naye omukwano gwo waakiriko naye bw'obanga otandise okummanyira nsagala kunzanyirako mwana negayiriraako naawe mwana omuyaye aweddemu kati bannange omulasita ogwa mulavu yakitubagaba waayo duplicate bwe bulijjo abalasi balina laavu bweti abalasi be basinga gwe omanyi abawala b'ennaku zino nga beeyunira ab'ebirasita bano abasiba enviiri anti kakati bo obudde bwabwe obusinga obungi babumala mu jimu kukola mubiri agenda okutuuka awantu nga yeyeye yennyini omukyalo omulasi amugambye ate gwe obadde okolifayinga naye kakati bino byonoonye nkusaze n'obubonero muki yasebo tata salamu alaikum waalaikum salamu nono nakatomu namusibeko namwotidde mbagala nnyo naye waye kisinza okunyumira iwa mukazi rwedi atambula nazo sempala bamuwadde rwedi sempala bamuwadde rwedi yetawalioza olwedi agifunye mukunje esebo webale kuweereza kale mukulu bodaboda yesebo nga ndi jimbi sempala makisi bazisaze naye babye muyaye ng'ayina laavu mukunja esebo nkulamusiza nange bwe ntyo omukunja abakazi nga bakamba oyo agamba nti amala kufuna nasobola okuvuga akagaali nkugambye
afuna musumali anamusobola era agambye ngenda kunoonyayo omulala alinga oyo mukunja ono Kayemba Godfrey bukakata kunya naye nange mpulire enamba nsomere enamba nange nyine gye ninaje okukugamba nkale wale kuweereza kale nze mulukata andi kujumba ko Gonzala Rwanda yesebo ne Mr. Mukunja abasajja beetaga tubayiga bakubanga emboko lwaki ate musajja ali mulaavu laavu kyeye yogamba bebi ng'ate tulina abasajja abalala bwe wali obaddeko mulaavu engwe kumenyaamenya buli nnyingo ave nimu oyo omu ebyo ebyekiyayi nedda ekyo bayita tulaavu. Alo Maka. wangi Wasuzoota mukwano. bulungi nnyabo wasota nno nnyabo Nze mukyala kikonyoga enkambo. Bannaye Maka nkuwulira omulasita nga kaweddemu bubi akagoba bannaye abasajja munoonyereza nnyo muleko tunoonyereza ng'ate mmwe muyina waka abalasa. Mukunja wangi mbalamusiza bannaye kale nze Kato Godfrey ndi busiika tegeeza omuzannyo gwa Sempala guweddemu kati Kato Godfrey akuye naye ng'ate owulire baga bagenda funawo substitute awo Muuku Amoti ne Nakakyo mwasuze mutya Sempala baba yalinnya y'amagye abiveeko ebyo abakazi abalungi gye bali ate abaagala omukwano nkale katulabe ono sister Omasias walukaga tuggalewo webale tuweereza mukwano no mama Patu ku ngoma mukazi muyaaye nnyo oyo mukazi muyaaye alabika anoonya ali ku 99 ku 10 ndowooza gwanoonya muyaaye nnyaamu ensonyi omuvubuka ajja kufuna omuwala omulala kale bonna bayaaye naye ate omukyala asinzeeko muku Samasias walukaga kwali mama Betty Kamya wa Lubaga omuyimbi Bolini Nantume ne bayimbi ba Breakers kale Amoti omukazi n'amala gamba bw'atyo nti Amoti nkusaze Maxi nkugobye ate waakawo abaddewo naye olugezigezi n'akamanyiiro nkugobye wakamba abadde wa mulembe naye nangamba nkugobye era nkubira mama Fiina ne mugamba kintu kiyingizemu amayembe omukazi awo ngajje buzi wange Omukunja Nakachwa na Mutyo mu balanguzi.